Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is a quick one to make up our own. For starters, oyo mwami omulaba ali mu screen. Simanyi gwe butya bw'omumanyi naye mpulirizamu. Otunuulidde omubazi. Oyinza okuba otunuulidde strategist. Osobola n'okugiyita calculator ya revolution. Kankuddiremu. Oyo gw'olaba mu screen yo. Osobola okugiyita calculator y'enkyukakyuka. Pozingamu katono. Bweva kuba lyabadde gamba tamutegeera. Kati gwamugoberera. Ndi wano okugamba otunule ku bintu ebyo. Omulaba oyo yagenda okuyingira revolution. Alina ekintu kyeyali ategedde kyekiriwa. Yakitegeera nti revolution yali mu ngalo z'aba stabilizers mu kaseera we yali yeetaagira ba accelerators. Ngenda kukinnyonnyola tofaayo. Mu bufunze revolution yali mu ngalo ey'abantu abalina objective minds oba abantu abaali batambulira mu objective mindset. Mu kaseera revolution we yali yeetaagira abantu abalina subjective minds oba abaali bakozesa enkola eya subjective mindset. Bizibu mukko naye kambimenye tutambulire wamu. Revolution nga yakugguka mangu. Ebibiri byenjogedde oteekeddwa okubyakulayinga byombi. Era mu bufunze senga buli omu omuleka n'azannya roolu ye revolution eba egenda kwanguwa. Eno video si y'abantu bapakuka era omupakusi tambula genda. Subjective minds ze zikola revolution oba ze zigiggusa. Objective minds ate zo ze zitereeza revolution. Mu bufunze weetaaga subjective minds to accelerate the revolution. Ne revolution ng'emaze okugguka ate weetaaga objective minds to stabilize. Pozinga mwawo. Omwami yogola mu screen nga tanajja mu nkyukakyuka ye Uganda. Twalina more of the objective minds, the stabilizers, than the accelerators or the subjective minds. Zeziriwa. Mu subjective minds tutunuulira emotion over logic. Kyobola bakibonyabonya nnyo bannaffe abagwa eno wansi mu objective minds. Balowooza okwapplyinga objective mindset mu revolution kikyamu. Beerabidde ekintu kimu nti senga otambulira ku busungu, suubi, moral outrage, ogenda kufuna speed ne rapid revolution. Kyakubiri, charismatic leader yenna ateekeddwa okuba nga asobola okuliyetingayo gurupu ey'abalwanyi nga bagwa mu subjective mindset. Kyakubiri, wansi wa subjective mindset wetufunira symbolic triggers omuli events ezisobola okusparkinga revolution. Events ezikola ebintu based ku busungu, based ku emotions, based ku moral outrage. Kyova olaba the subjective minds oba mindset be bali termed as the accelerators of the revolution. Be baana bosinga okulaba ku media, be ba foot soldier, be baana bali ku ground. Mu bufunze munnayuganda asembayo wansi omukowu completely nga talina nnyo kyayagala kulowoozaako yagwa mu subjective mindset. Naye ate kyakwegendereza era bw'ogenda mu byafaayo revolution ezagguka amangu nga baziparkinze bagwa mu subjective mindset. Tunuulira revolution ya Bufalansa 1789 ogenda okwetegereza ng'eno egwa mu kika ekya mindset gyendi mu kwogerako. Arab Spring 2010 mpaka 2011. Protest zonna zewalaba tezaali nga za kusooka kuteekateeka, za happeninga rapid lwansonga abantu baali banyiivu, baali bakoowu. Ekyo kye bayita
the subjective mindset strategy mu kujjako nakyemalira mu screen yo otunulidde Kaguje waayo eyagiyingiza mu byobufuzi bya Uganda. Kyakubiri yakitegeera nti subjective mindset yokka nga strategy temala wakati ng'omaze okugizimba nga y'amaanyi kubanga eba egenda kuleeta enkyukakyuka ate olina okuteekawo kye bayita the stabilizers oba the objective mindset. Bano olina okubazimba nga n'enkyukakyuka tena happeninga lwansonga wakati ng'enkyukakyuka ng'emaze okuhappeninga bano be babeerawo stabilize embeera. Kiki basinga okukola? Analysis. Babeerawo to analyze era be basinga okubuuza ebibuuzo. Babeerawo mu studying economic data, military, royalty ne class dynamics. Abo ye wingi eyaffe eri political eya national unity platform. Objective minds omukulembeze waffe zonna yazikwata n'azizinga n'aziteeka mu people power. Kyakubiri long term strategy eyo gy'olaba esinga okukuba Museveni diplomacy wabweru eyegwa mu objective mindset. The stabilizers be bakyasinza okunyiga Museveni mpola mpola nga bw'olaba foreign policy. Foreign policy kirizagana wadde nga tulinayo ba activists abagwa mu subjective mindset naye kirizagana abasinga okuleeta effects mu kampu eyo bagwa nnyo mu objective mindset. Kyakubiri bano balwanyisa nnyo collapse of revolution. Babeera so tactical. Ye group ey'omukulembeze waffe gy'olaba eri mu kibiina kya National Unity Platform okuviira ku secretariat okutuukira ddala ku mukulembeze asemba. Bakwata nnyo peeni ate babiteekamu nnyo wano. Kyova olaba omukulembeze waffe yabitegeera nti revolution nga yakugguka giteekerewo abagistabilizinga in the very first place n'abagidefendinga abagenda okugiremesa okujja naye ate tekakutanda n'obakulembeza n'oleka the accelerators nga ge maanyi ag'omuntu asembayo wansi anyigiriziddwa ekimala ateetaaga nnyo okulowooza ayagala okweggyako ekimunyigiriza. Mu bufunze examples zino zennyini ze nkuwadde era ogenda kuzetegereza nga n'abaazikozesa zirina effects. Ekyenjawulo ekiriwo nti senga ojjako emu yokka nga gy'osinza ofokasingako revolution yo esobola okwebera esobola okugguka naye ate n'etakola mu kaseera ke kamu. Senga weeremeza ennyo ku objective mindset nga gy'oyagala okulembeza nga bannaffe abaasooka omukulembeze waffe ng'okulembeza ba stabilizers mu nkyukakyuka. Enkyukakyuka eyinza n'obutasimbula kigere kyayo kisooka. Lwaki? Ba stabilizers babuuza ebibuuzo bingi, bakwestioninga buli event, bakwestioninga buli move. Ate bwe tuddako eno mu subjective mindset eno abaana tebabuuza tebalowooza nnyo babeera ku kintu kimu tusimbule oba nga bagenda okulumba ekintu. They don't overthink. Kyekikwetaagisa wingi bbiri, wingi eri political ne wingi eri revolutionary. Mu bufunze buli omu olina kumuwa mulimu gwe n'akola kyategeddwa okukola cause in the end enkyukakyuka ekigireetedde okuba ey'enjawulo e Uganda lwansonga omukulembeze waffe yafulipingamu katono ku strategy n'asooka n'akwata ba stabilizers n'abaparking ebbali n'asooka n'asikayo baffe ba subjective minds abataagala nnyo okulowooza aba actingirawo ne tudda n'okufa front. Bannaffe abalina objective minds ne batugoberera okujja nga batereeza. So mu bufunze oyo omwami gwolaba mu screen yo otunuulidde omu ku basajja abagezi ababazi ba revolution nga like it or not wallahi nkulayirira Museveni tasobola kuwona. Yawonanga nnyo ng'abakulembedde revolution ate ba stabilizers bayina kutereeza. Tasobola kuwona bantu bonoonamukko nga waliwo n'abasobola okutereeza. Mu bufunze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yaleeta kye bayita the subjective minds ne objective minds ku board. 2026 tuli bwe tuti kalonde kakuume kalondoole kabange.